Rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil islam wa kafa biha ala ni'ma okutenda na kutenderezebwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi wa foyo nanyini bitonde byonna ebiri mu ggulu mu nsi ne wakati waabyo atwagaliza obulungi obwerere mu ntandikwa yaffe ne mu nkomerero yaffe tumwegayirira abeerenga atusonyiwa ensobi ze tukola olw'obutonde ng'abantu era olw'obunafu olw'obutonde era olw'okuba abantu tumusaba abeerenga atusonyiwa ebbanga lyonna ate ne tumwegayirira nnyo atusiime abeerenga azitoya emirimu gye tukola naddala egyo gye tukola nga tukakasa nti mabega waabe byonna eriyo ye kuba yamanyi obuzito era yamanyi obulungi bwebyo byayagala twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera byonna byatuwadde byatuwa era ebyengera byagenda okutuwa tuli basiimu ebbanga lyonna era nga mikwano gyange batugoberera njagala okubakubiriza okubeera mu lubu lw'abantu abasiima nga Allah akuwa n'ogamba nti alhamdulillah rabbil alamina era n'obeera nga you look forward for more naye nga oli musiimu n'ekyo ky'olina munnange ky'olina ekyo si buli omuntu akirina kyolina waliwo ali mu kutambula nga ali mu kulinnya ensozi ali mu kukka ebikko ng'akinoonya abantu bateekamu essente mpitirivu mu kufuna ekyo gwe kyofuna munnange mu bwangu oba oli awo so togaya kyengera kyonna Allah kyakuwadde wabula siima nnyo era oyongere okwebaza twagala okuweereza okusaasira n'emirembe ery'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga naffe twegatamu abo bamusiima okubanga yalwana n'agumiikiriza obusiraamu buno bututuukeko olwaleero tuli mu buwoomerevu nange eddiini eno okujjako oli nga tagifuddeeko naye eddiini ey'obusiraamu erina engeri gyetugondeza ebyo ebikaluubiridde abaana bonna ebikaluubiridde abantu bonna tusaba Allah ow'ekitiibwa ayongere okutuyamba okubanga twongere omutegeera kubanga wakati w'okumutegeera we muli emirembe gyonna tusaba Allah ow'ekitiibwa atusaasire era ebbanga lyonna olwaleero njagadde okwogerako ku kintu kyensinga okunyumirwa olwaleero bwe bulamu health nga tutamuteeka mu loud twongere okuba nga tuwuliziganya tubeere nga tukwatagana bulungi kakati tusaba ffenna tujjeyo akapapula ne kapeeni olwaleero bigenda kubaamu okwongera okwetegereza naye nga tuli mu kuyiga tuli mu holiday abaana baffe abasinga bali waka abazadde abamu tuli waka abalala tuli mu kuyiriba tuli mu kunoonya riziki na school fees naye enkomerero b'entandikwa ya byonna bw'obuwomerevu bw'obulamu kwe kubanga tuli balamu omuzungu agamba health ate omulamu n'agamba obulamu naye ate tulina okufa kakati tugamba nti obuwomerevu bw'obulamu kwe kubanga oli mulamu tetulwanyisa kufa kubanga ajali yo Allah yagiwandiika dda olwana tolwana oli munene wenkana otya okugenda kwo kwaffenna era okugenda kwaffe tetukuyinaako kunoonyereza oba tetukuyinaako kusuusa oba kusembezaayo naye obuwangazi bwaffe buno naddala mu famire zaffe bulina okuba nga bwa bulamu obulamu bwe twogerako is health era obulamu health kwe kubanga owulira bulungi olina okubanga owulira bulungi bw'omala okuwulira obulungi n'obeera nga olabika bulungi kati olwaleero akawungeezi kaffe oba amakya gano twagala okutunulako ku famire yaffe esobola etya okubanga tuli balamu tubeere nga tulabika bulungi ate enkomerero ya byonna tubeere nga tuli basanyufu kubanga wali obulamu ate mwana wattu wabeerawo essanyu awali obulwadde oba obutawulira bulungi tewabeerawo ssanyu njagala okubeegattako olwaleero mbayise mu buntu buno bwengenze nga neetegeereza nnyo ate era nga mbukakasa kubanga bunkoledde okubanga tuli balamu mu nju zaffe ne baneiba baffe n'emikwano gyaffe betuwangaala nabo bananga omuntu omulamu if you want to be healthy bw'oyagala okubanga oli mulamu omwami wo nga mulamu abaana bo nga balamu mikwano gyo nga balamu tugenda kuyiga okunywa amazzi
We are talking soul therapy. We are talking family matters. We are talking the nucleus of the community. Community tesobola kubeera namu, tetusobola kubeera basanyufu nga tetuli balamu. Era ensi ezirimu endwadde zibeera mu kusiitaana. So tugamba nze naddala maama tuyige okunywa amazzi. Amazzi kyeki, si kunywa chai, si kunywa juice. Wabula we are talking plain drinking water. Ate bwe tugamba amazzi ag'okunywa, tukugamba tonywa mazzi gava mu fridge. Olwaliro kambeereko musawo, tonywa mazzi gava mu fridge. Amazzi amannyogoze ennyo oba agannyogoga ennyo, munnange bwe tuganywa gayina kye gakola, gafunya omubiri oba obutofaali bwaffe obw'omubiri ne bubanga obumu buvaamu nga bulwadde, obumu ne buvaawo nga bulemadde, obumu ne buvaawo nga bufudde, ng'amazzi gabutidde ddala. Tongamba nti tojja kufa oba ojja kufa. Okufa kirala n'obulamu kirala. Omuntu osobola okuwangaala emyaka gye 20 ng'oli mulamu, nga tetukusanga mu ndwadde, mu kaseera tukusanga simanyi oli ku drip, essente zonna ziggwera mu ddwaliro, oli awo oyina essente naye tonyumirwa. Okufa, osobola okufa nga wayisewo ebbanga nga ggwanvu. Nina bwe mmanyi yafa ku 11 naye nga mulamu, yali musajja ng'eddiini teyeerabirako, obwongo nga bukola teyeerabirako. Allah yamuleetamu okwerabira okwo mu mwezi gwe yamutwaliramu. So that is what we are talking, health. Ng'omalako omwezi n'okwata omulala nga mutwe gwe gukutawaanyizaamu, ate ne tukugamba nywa amazzi. Era oluteekamu eglaasi emu 2, omutwe ne gukola ki? Ne gutereera. Ekyo kye twogera, tetwagala kuwangaala nga tuli mu famire. Taata aba afuluma eddwaliro nga maama aliyingira, baba bavaayo ng'omwana alwadde, ate jjajja bukadde bumutawaanya. Embeera eyo tebaamu ssanyu, tesobola kubeera mu famire zeyagala, ate temusobola kubeera mu mukwano. Era tetujja kusobola kukuza famire zijja mu maaso nga tulina endwadde. So tuyiga okunywa amazzi. Amazzi gayamba omubiri gwaffe okuba nga gusobola okutambuza ebirungo bye tuba tutaddemu. Bw'oba olina by'olidde, oba olina by'onywedde, osizza empewo, olina juice gw'onywedde, olidde, omize eddagala, amazzi ge gatambuza buli kyoyingiza mu mubiri gwo ne kiba nga kisobola okutuuka gye kirina okugenda okifunemu omugaso. Bw'onooba oli mukalu, bw'onooba nga tolina mazzi mu mubiri gwo, ogenda kuba ng'otawaana mu ebyo byonna omubiri gwe gulina okukola. So tukugamba weemanyiize okunywa amazzi. Abaana baffe tubayigiriza okunywa amazzi. Ne ba bebi nga mwana ng'atandika okukulira, kitandika okusemberera emyezi egy'okulya, kiyigiriza okunywayo obujiiko bw'amazzi. Bebi kyo kiyigiriza okubanga kiyigamba abaana abanywi b'amazzi mwana wattu. Abaami be basinga obbaawula. Tulina kye tuyita okubeera juice. Omuntu anywa amazzi omulaba n'omulaba aba munyirivu, abeera n'ennyama, abeera nsaagala kunnyonnyola nnyo kuba mumanyi okutegeera ate bye sitegeezezza. Naye omuntu anywa amazzi aba mulamu munda mu ye ate ng'era alabika bulungi. So tuyige okunywa amazzi okuva abakyala abalina embuto, mwekake okunywa amazzi. Amazzi gatuyamba okukuza omwana waffe obulungi munda, ne mu kuzaala wano twanguyirwa nga tunywedde. Tonywa excess. Era tukugamba nti omuntu omukulu anywa wakati wa liita 2 ku liita 2.5 oba 3 okusinziira ku budde bwe buba bufaanana, okusinziira ku sayizi y'omubiri, okusinziira ku buwanvu bwo, okusinziira ne ku myaka gyo. Abaana baffe abato 1 litre and a half babeere nga banywa amazzi. Mugabateerewo amazzi gabeerewo ewaka ng'abaana bagayinako okugatuukako, ng'amazzi gali accessible. Abaana temubamanyiiza kunywa mazzi ga fridge. Ebintu ebibeera mu fridge tebabiriirawo. Ekyakozesa fridge nakyo ndoza kankyogere. Ekyakozesa fridge yakolebwa ebeere ng'esobola okukuuma ebintu bibeere nga biwangaalako akabanga. Refrigeration is a type of preservation. Okay? Bwe tuba tukuuma ebintu byaffe binayonooneka tubiteekako mu fridge. Era olaba bwe tubijja mu fridge ne tukendeeza temperature ne tubeera nga tukendeeza obunnyogovu obwo ate ne tusobola obikozesa. Naye ate abantu okusoma kwammwe ate kuboonoonye, mwagala kunywa bintu biri refrigerated. Si kituufu.
era gwe weekyeringe n'abaana bo amaka agalimu refrigeration ennyingi tegava mu ddwaliro. Awo njagala kuvaawo amazzi tunywa mazzi galimu kabuguumirize oba agali ku room temperature. Tetunywa mazzi ga fridge. Aba fridge muteekemu mata agagenda okufa, wabula muyiga okunywa mutunde ebintu ebitali refrigerated kubanga si birungi, bikendeeza obulamu mu maka. Okay? Kakati twagala okwongera era okunywa amazzi okwo kutuyamba ne kutuwonya endwadde mwana wattu ez'enjawulo ez'amangu mangu. Omuntu bw'aba anywa amazzi tasumagirira. Mu bimu bambi ebireeta omubiri okuzikira guba yingini eweddemu anti dizero, eweddemu amafuta, notandika okusanga omuntu ng'atandise okukuba ebisiki olwo aweddemu amazzi. Ekyokubiri, omuntu bw'aba anywa amazzi munnange, omuntu anywa amazzi abeera n'amaanyi kubanga omubiri guli lubricated, joints zikola, aba asobola okuba ng'akola emirimu gye bulungi. Ekirala, bw'onywa amazzi obwongo bwo buba bukola kubanga obwongo percentage esinga obunene mazzi. Omuntu alina amazzi ate bw'anatwa anywa amazzi ojja kwesanga nga alina obusobozi obuzaala, fertility level ebeera nnungi ng'omuntu anywa amazzi. Omuntu anywa amazzi tujja butakyerabira kyogera nti aba alabika bulungi, aba asanyusa okulabako. Bwe kiba kibebi nga kirimu amazzi banne kiba kinyuma okusitula. Akaana akakalukalu nako kakulema ebiyinza okufa nako nga tewali ayagala kukola ki kukusitulirako. So tukugamba yiga okunywa amazzi, yamba abantu babawangala nabo okunywa amazzi, babebi tubayigiriza okunywa amazzi mangu ddala nga bakyali bato, bagenda kubanga balamu nga tebatutawaanya kulwala. Ekiddirira ekisembayo ku nsonga y'okunywa amazzi, amazzi kye kimu ku byokulya ebyebbeeyi ya wansi ddala, era tugaguza fujjo, tugaguza bugayaavu. Amazzi Allah gotolaba nti ne Mungu era go mu kugafuna naddala mu bitundu byaffe bino ebya Uganda bye twenyumirizaamu, gava mu ggulu ne gajja ne gatusanga we tuli. Tuyiga okunywa ku mazzi g'enkuba. Ago mbaka yagogera nako nti gava ddala mu ggulu, gava direct from the heavens, era galimu emikisa. Enkuba bwejja, funa esefiriya, funa container yonna oteeke, toteeka ku lugogo, teeka mu compound, ofuneyo ku mazzi ago agali direct okuva mu ggulu. Munaye malungi ate nga tetugagula yadde ssente. Naye nabo gaba gavudde ku ngogo nago era tugaawula ku ago agayise mu taapu. Tukugamba sena amazzi mu nkuba, abantu banywe ku mazzi g'enkuba ng'ate ku temperature ey'eggulu. Mwagala ebinyogoga munywe kale ku bunyogovu bwaki obwa atmosphere. Okujjako abantu abawangalira tugenda twonoona atmosphere, tuli mu factory biki, naye tunywe ku mazzi ag'enkuba. Era tetunywa nnyo mazzi gookya nnyo. Waliwo omuntu nga tebamugamba okunywa gamba jja tinza ate ebinyogoga sibyagala ate nanywa ebibalula. Tonywa temperature ya waggulu nnyo. Mu Busiraamu ffe tetunywa bintu bituleetako bulabe, era tukusaba onywa ga room temperature oba agalimu akabugumirize akatono. Bw'obanga okaluubirirwa okunywa amazzi, kino kyengenda okusembako okunywa amazzi, osobola okugaspicinga. Toteekamu kaawa, toteekamu majaani, ago tegaba mazzi. That is tea, that is coffee. Wabula amazzi osobola okugateekamu akaniimu. Okay? Amazzi osobola ogasulamu ka clove, amazzi osobola okugateekamu akatangawuuzi, amazzi osobola ga spice. Waliwo abantu nga ameerere gaba kaluubirira, gateekemu ka spice akatono, osobola okuba mulimu abamu basuulamu n'ebbumba. Teekamu ebbumba lisulamu ng'onywa. Tolya biri ebiyimu amayinja, nywa amazzi gano agayise ku ki. Abamu tugasuulamu amanda. Suulamu bw'oba olina chako omuyonjo osobola okusuulamu chako n'asulamu n'onywa chako. Kati olwo ogenda hansi. Nze naye twogera ku mazzi, tetugamba kukola caayi. Tubyawulira ddala, juice kirala, caayi kirala, amata kirala. Yes, mulimu component y'amazzi nga nnyingi, naye tukusaba oyiga okunywa amazzi ameereere, drinking water. Bw'onootandika okunywa amazzi, Abdul Hakim, ojja kulaba obulamu bwo nga bukyukira ddala. Nga bukyukira ddala.
simanyi oba olidda nonsasula naye ng'amazzi lyeddagala erimu kulisooka era bwe tulwala mwe mukigenderere bw'ogenda mu ddwaliro eririmu eddwaliro ettuufu basooka kuteeka ku ccupa y'amazzi gamba mugira mumuteekako amazzi eddagala ligoberera bugoberezi kubanga eddagala terisobola kugenda mu mubiri ngulimu mazzi matono. Tugende ku nsonga ey'okubiri. Famire eneeba ennamu taata maama n'abaana baabwe ne babwangaala nabo tweyigirize kye tuyita okuwummulako rest. Olwaleero endwadde nnyingi zigenze zitulumba olw'okuba okuwummula kukendedde nnyo. Abaana baffe olire zakendedde bawummula wiiki 2 bawummula wiiki 1 bawummula wiiki 3 kuti emitwe abamu batandise n'okutabuka emitwe. Ekyo kimu. Abazadde abazaala abaana okuyiriba kufuusa okuyiriba. Bafuluma 10 bayingira 6 bafuluma 11 bayingira 7 bagenda Dubai bagenda China ali ku nnyonyi atikula atunda gamba okuwummula kwakendesa Rasul sallallahu alaihi wasallam yakubiriza nnyo omuntu okubanga awummula n'atugamba nti olaba ne wakati kati wano obudde nga buno bwe tulimu oluvannyuma lwa dhuhuri olidde ekyemisana n'atugamba nti funayo akadde wakati wa dhuhuri ne asiri oteekeko olubawa wansi okakkanye ku pressure banga dunia tetugenda gikola ki gimalayo. Ate era oluvannyuma lwa Aisha eno ndowooza na aya mu Qur'ani bagamba nti tokkirizibwa kukonkona abawuulu bamuliriddawa tokkirizibwa kukonkona ku mulyango gw'abafumbo baada Aishai kubanga wabeerawo okuwummula okw'enjawulo abawuulu kwe batalina kubanga bamukuwummula kwe kukyusaako ku bibadde nova ku bibadde bikutawaanya ne weewummuzaako. Osobola okuba nga obadde ku kompyuta n'abaana ogamba nti budakiika buno nga 10 kanzanyemuko ku ka game budakiika 10 toyitawo ate n'ogenda mu budde abato n'obeera nga ate mu kifo ky'oku ng'obudde obukola butono ku bwa game. Wabula okuwummulako kwe kukyusa obwongo kyebubaddeko nga kyakukola n'obukyusaako ku mbeera oba n'obukyusaako kyebadde bukolako. Kyemuva mulaba nti ensi ezitufuga balina obudde obuwummula nga buli gazeted. December kumpi yonna yakuwummula abamu bawummula na mu November ate tebakoma okwo kwokka ne bava e Bulaaya ne bajja e Uganda ennaku 30 ne bava ne ku koodi gye baliko essimu ne zivaako ne bajja ne bakyusiza ddala ekifo ne bakyusa abantu omuntu n'akyusa obwongo bwe n'aburefreshinga. So tugamba okuwummula kigambo kikulu nnyo. Mu kuwummula tulinamu otulo naye si buli tulo nti kuwummula. Tulina abantu nga muba mwebase naye ate nga muli mu kugoba oba abawuulu baba balowooza ki nga beebase ng'empologoma zimugoba. Tulina abantu bw'aba beebase nga ali mu kulowooza ku kago emaali baba yatuuse oba ab'emisolo banampisa wabula ali mu buliri ogenda okuba nga atandise okukuba tteke atandise ali mu buliri okwo tekuba kuwummula. Tulina abantu ng'ate bw'aba awummudde ate abalina by'abaakola. So si buli kuwummula nti omuntu aba yeebase. Tugambye nti osobola okujja neweewummuza n'ogenda n'owater raftinga n'ogenda n'olinnya mountain climbing n'ogenda n'okyalira ebifo eby'enjawulo nga teweebase naye nga weewummuzaako. So nga famire tulina okuba nga tulina program ey'okwebaka ey'okuzuukuka n'ey'okusanyukamu oba ey'okwewummuzaako. Olwaleero tulina ebitongole ebimu nga bitukolera outings ez'enjawulo, tulina recreations ez'enjawulo. Abaami mugende musambeko ku mupiira. Olwaleero kati obusaawe bugenze butusemberera bakwate babusembereza ebbaala ne bateekako n'ebiwala. Naye waliwo ebifo naddala gwe kasita okipimaapima nga tekikujja ku ddiini genda obeereko kyuseeko wummulemu wabula tugamba tewummula okusinga okukola kyekyokka kye tuyinza okukoshoninga tobudde bw'okukola tebubeera obutono ate kuba okuwummula oba kitegerekeka naye omubiri gwetaaga okuwummulamu obwongo bwetaaga okuwummulamu n'abantu bennyini beetaaga okuwummula. Waliwo ensi gye baŋŋamba nti abaami abafumbo balina olunaku mu wiiki lwe beewummuzaako
bewummuza nno ki tebadda waka kubanga waka waliwo emitawaana gyawo najjo giba mingi abaana olumu baba bawogana nnyo omukyalo olumu aba ayomba nnyo ng'avuma nnyo bakusaba by'otannaba kufuna ogamba emitawaana giyinza okuba nga gikola ki nga gikususseeko naye bakugamba bano abasajja bano mu nsi eno buli wiiki balinamu olunaku lumu lwe batadda waka n'agenda n'abuukinga mu kawooteri akalungi n'ayingira neyeggalira n'abeera ku kiriri n'ateekako sikuriini n'alaba ku mupiira mukazi gwamugaana n'awummulako agenda okuddengera tebabeera mu bamalaaya basajja bafumbo ddala it's an official thing mu famire yaabwe nti omwami kati omwami aba awummudde eno era wooteri zaabwe zikola nnyo nga tezikola bya halali kati ate n'omukyala naye naawummulako ku mwami olunaku olwo lumu and this country is funny it is very monogamous it is an Islamic country era erimu monogamy mungi olwo lwakuba nti no beewummuzaako banga bami abasinga bambi bawasa bawummula ono gubagattako bafuna okuwummula okwo okuva mu mitawaana egyono oba oliawo ate nga si kyekituufu naye tugamba nti tuyige okuwummula nga famire tubeere nga twebaka mangu batugamba nti okuwummula okwokwebaka okutuufu kyandibali kirungi ne twebaka wakati w'essaawa 6 ku ssaawa 8 6 hours of sleep kitegeeza ku ssaawa 4 3.4 nya kitundu kyandibadde kirungi nga naddala fe abayiribi kyandibadde kirungi bannange ne tuba nga tuyingidde obuliri nga twebase kati abafumbo ssaawa 3 tuyingira obuliri Abdulhakimu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nti tuyingira obuliri tuwummule okay tuwummuleko tusobole okuba nga tetuzuukuka mu maaso ko wali ssaawa 9 ssaawa 10 10:11 tusaale tahajjud abasobodde tubeere nga tusobola ate okuyingira olunaku lwaffe amangu ddala olaba nti famire ebeera nnungi era waka wabeerawo emirembe abantu abantu batawummula batawaana kyetubeera nti balina mental health challenges abantu abatawummula baba bakambwe abantu abatawummula baba bayombi abantu abatawummula beerabiralabira be baana betutuma olwaleero n'omugamba nsanga engato zange ozooza n'osanga yazerabidde alaba TV paka ssaawa 9 ogw'ekiro n'omugamba ekintu ekitandikirwako naaba nga akyerabira mangu banaasobola tabba okujjukira be basoma oba ku ssomero nga abaana tebakyayagala kuwummula bazadde muyambe ku baana abaana twabawadde amasimu twabawadde taabu abaana bali ku TV non-stop badde nsaba ffe ng'abazadde tuyambeko banga bo bayinza okuba bambi nga tebayinza kutegeera bulabe bukimu kati okitegedde wabeerewo obudde obwa tekinologi okuyimirira ate tugende tuwummule paka olunaku olwaki olw'enkya so tusaba okuwummula it is part of health rest is a crucial part of health era bwe tuba twagala amaka gaffe gabeeremu obulamu tubeere nga tweyigiriza okuwummula n'okwewummuza kyetwakoonako luli ensonga gye ngenda okusembyayo yeyokubanga tulya bulungi okulya obulungi kyeki okulya obulungi kulimu ebintu bibiri olina okubanga olya emmere erimu ebirungo ebyenjawulo kyetuyi diet nga tulinamu emmere ezimba omubiri tulinamu emmere ereeta amaanyi tulinamu emmere erwanyisa endwadde tulinamu tugateera n'amazzi gaffe gali ge twagambye tulina emmere erimu eminnyo egyenjawulo maka amafunda awaka wafunda naye awaka watuufu ndooza wandibaddewo okwo ku bukoko nga butambulatambula awo abaana ne balya ku magi abaana ne balya ku nkoko kale oba tosobodde gyerundira labanga abaana balya ebintu ebyanjawulo bisobole okubayamba nga bakule bulungi era bafuuke ba mugaso maama olina emmere gy'olina okulya nga ggwe ekuyamba ekisookera ddala okulabika obulungi ibaada ya bbeeyi ibaada ya waggulu nnyo okubanga omukyala olabikira bulungi omwami wo so olina okubanga olya bulungi olina okubanga olya fruits and vegetables nga nnyingi olina okubanga olya emmere leero ndooza nyinza obutasobola kubigaziya byonna nembiro nayina okubanga olya emmere ekuyamba okubanga olabika bulungi ng'ogonda ng'oweweera
katubyogere bibeere nga bitegerekeka bulungi kubanga bw'onooba nga oli mukalu oli mukalambavu okola ki otakula okalabula kyekigambo kyembadde nnoonya ng'okalabula amaka gajja kulema amaka gajja gaana so tukugamba maama alina emmere gy'alya similarly ne dadi alina emmere gy'alya dadi alya emmere eyamba muscles dadi alya emmere ereeta amaanyi dadi alya emmere eyamba ku memory omwami nga ajjukira by'omutumye omwami ng'asobola okubala omwami ng'asobola okupulaninga eyo emmere gyeri era bw'osobola n'okugisomako bw'ogyebuuzaako omwami talya muceere mwereere olw'okuba abaana gwe baalidde bwe kiba kibaddewo leero tekiddamu enkya omwami alya ku mmere ey'omu ttaka omwami alya ku emmere embisi ebyo mujja kunnoonya twongere okubigaziya tumaliriza nga tusembyayo ne kano ketuyita dduyiro being active in the home being nga tutuuyana tulina okuba nga tulina program eya famire okuba nga tukola dduyiro tubeere nga tusobola okuba nga tufulumya ebyo ebiba bitulegamyemu mu bulamu bwaffe tuddukeko run around your home rest with your children rest with your wife tugule obugaali abantu tugule obugaali tubeere nga tusottamuuko tufune emiguwa tugibuuke tubeere nga tutuuyana buli we tubeera nga oba era wano wenkoshoningira abazadde abagaana abaana okuzanya tuvayo waggulu kawansi abaana baleke bazanye kubanga ate bo baba bakyali bato nga amaanyi gabwe bageewulira bagalina. Exercise is very important. Okubeera active kiri important. Kikendedde nnyo ne bolaba nti health mu maka food day. Olwaleero tulina activities eziri docile, dormant activities nyingi. Abantu ebintu ebisinga kati tubikola tutudde. Amasimu tugogerako kati olwaleero nga tugogerako mubiri ebiri gattutabula byetugogerako twogera ku ssimu ng'ekutuuza mu kifo kimu okumala ebbanga gwanvu ebigenda okuvaawo bigenda kuba ndwadde njereere. Olwaleero tulina hypertension nyingi, tulina obesity nyingi, abantu bagezze ebintu byebatategeera, abantu balina pressure zitategerekeka, ennyingo zeekutte, emigongo gituluma, skin zitufudde simply because tuli ku ssimu kwetukolera, kwetwogerera, kwetunyumiza, tuli mu kifo kimu twerwaneko. Buli budde obugere olina okuba ng'osituka, no stretchingamu, n'obuukamu, n'oddukamu. Abaana tubagerera obudde bwe babeera ku TV, obudde bwe babeera ku taabu zaabwe, kompyuta zaabwe n'essimu zaabwe. Otherwise tugenda kubeera n'ebyana abaana abasaatawala n'abamu mwoli bakulu naye si kusaatuuka, si basaatuufu. Abaana abasaatawala nga kinenenene bwe kiti naye nga tekivaamu, tekirimu mulamwa, tekisobola kuzaala kinnaakyo. Obeere n'omwana omulenzi ng'alinga omuwala, ate emitawaana egiri awo nagyo mingi. Obeere n'omwana omuwala ate nga amabeere tegajja, agezze bw'ati ate obubeere butini, oba amabeere gatandika okujja nga si matuufu oba gazze mu budde obutali butuufu. So tukugamba tukole exercise. Taata maama n'abaana n'abantu baffe tubeerewo ne ka programu ako katonotono naye nga kagenderere nkakasa bulungi nga tugasseeko ne spirituality yaffe nga Allah tumukulembeza mu nsonga zaffe nga Qur'ani esomebwa ewaka nga edduwa dhikari tuzisoma makya n'olweggulo bwe tugattako bino ebina tujja kubanga tukola amaka gaffe nga malamu nga masanyufu era tubeere nga tusobola okuba nga tugenda mu maaso nga tukulaakulana nga ne umma yaffe tugikulaakulanya. Mbeebaza abagoberezi ba Twahira, tubeebaza munnaako ensusso kubanga mutambudde naffe mu nsonga nnyingi ez'enjawulo. Twahira Islamic Center oba Islamic Media erina nti ebintu bingi byekola olwaleero. Tubasaba mutwegateko dhuhiya ezze Kuruban dhuhiya esembedde mutwegatteko musale naffe ffe ennyama tumanyi gyeraga, abeetaavu b'ennyama tubalina bangi. Ekyokubiri mutwegatteko tuweerera abaana
holiday netera okuggwako bwoba olinamu essente zo ng'oyagala okwegatta ku sadakatul jariya ey'okuweerera omwana kugaba bitabo kugaba bikozesebwa mu masomero mutwegatteko essimu zibeera zitambula ku screen okwo tubeere nga tukola emirimu gino mujjama oyinza okuwegatta ne banno ow'omutwalo ne tukola ekyakakadde ethawaabu eyo ffenna tugifunira wamu tulina emirimu abaagala okusoma eddiini mutera okunkubira ne mumbuuza ati njagala kusoma ati tolina emisomo wegiri mugende ku app ya Twahira mweri mu Google Play Store muja downloading osobola okuba nga emisomo ogifuna ate you can enroll in Twahira online school. Tulina emisomo egy'enjawulo mingi tuyamba okusoma Qur'ani okugikwata okugisoma ndi muyizi naye omusomesa wange adooba nange naye alhamdulillah tutambula bulungi kati ate nze mutawaanya kati naye alhamdulillah Twahira mujegatteko emirimu gyayo mirungi era gyeyagaza. Wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.